These people have studied. Where are going? Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics, abantu abaliko obulemu bali ebitundu 5.7 ku muwendo gw'abantu abali mu ggwanga lyonna. Ku bano abakunukkiriza mu 4 be bawangala n'obulemu mu bitundu by'ebugwanjuba bwa Uganda. Kati ekitongole ky'obwannannyini ki Father's Heart Mobility Ministry kisinkanya abantu abaliko obulemu okuva mu disitulikiti okuli Ibanda, Kitagwenda ne Kazo okuwayaamu nabo ku mbeera gye bayitamu. Ng'oggyeko abantu abakulu abaliko obulemu n'abaana abato nabo baleeteddwa. Bazadde baabwe bategeezezza nga batasobola kusomesa baana bano olw'entambula. Akuli ekitongole kya Father's Heart Mobility Ministry, Francis Mulwana, asiimye abazadde abatasosola baana baabwe olw'embeera gye balimu n'omukisa gwe babawadde okuba abalamu. Mwebale nnyo okulabirira abaana kubanga singa temutulabirira era singa ne leero tetuzze abaliko obulemu. Ekimu ku ttu lye beetikidde bano bwe bubadde obugaali bw'abantu abaliko obulemu, era ssenkulu w'ekitongole kino n'ategeeza batunuulidde nnyo abaana abalemeddwa okusoma olw'entambula. Abakulu abaliko obulemu tumanye okwekubagiza. Nze kakati ndi mulema n'aba nkola ki n'aba nsobola. Tulekerawo okwekubagiza, tulekerawo okwesaasira. Sipiika w'akakiiko ka disitulikiti Ibanda, Godwins Muhumuza, kakasizza nga disitulikiti eno beefunye obugaali 320 nga buno bugenda kuyambako nnyo abaana bato abadde basosolebwa, bw'atyo n'asiima abadduukirize bano. Oluusi osanga omuntu alina omwana tagenda ku ssomero, tagenda ku kyaki, so bujja kuyamba bano abantu abalina obulema ku mibiri gyammwe okusobola okutambula okuva mu kifo kimu okudda mu kifo ekirala. Bazadde b'abaana abaliko obulemu balaze essanyu olw'obugaali obubaweereddwa. Konga mwani atwire na kishoma ningo kawa mweleke. Nkamuleka mwana wanje nkamuleka. Apeso na tumanga ngo yaza kufuna kagazi kubera abantu tukataka kale. Ubundi kuna tafundira kale akabe naso. This goes to the people who are taking care of these people living with disabilities. Because this wheelchair is not automated. It's supposed to be pushed. So your work is to make sure that these people move comfortably. Take care of them. Don't take advantage of selling these wheelchairs and get money out of them. Because people are unable to control themselves. Nisema veshitongole abokweza kwa mwana wita kagari. Kagari akachara abanza kumuyamba kuzayishomera. Birasa kweza abwashonga y'imihanda. Obyafana kagari nakuzayishomera. Obugaali buno bugabiddwa mu disitulikiti okuli Ibanda, Kazo ne Kitagwenda. Alo mwana gumira nawo munda.